Musayi muto Paddy Blick abadde amaze emyezi 5 nga tabonga ddiigi olw'obuvune bwe yafunira mu mpaka eza lawundi ey'okubiri ebusiika wakudda mu nsiike nga October 11 mu mpaka ezigenda okuyindira eggaluga. Paddy amaze emyezi 5 nga tafuga ddiigi olw'obuvune bwe yafunira ebusiika ku ntandikwa y'omwaka guno. Okusinziira ku Arthur Blick Jr. nga ekitaye wa Paddy, musayi muto ono ateeseteese okudda mu nsiike mu luvuga oluddako. Era abavuzi 6 be basuubirwa okuzeetabamu. Abavuzi tugenda kubeera n'abavuzi kumpi 6. Twakava mu championship ya Africa eyali e Zimbabwe, Uganda yajja twali ba 5 era nga abavuzi baffe bayize ebintu byanjawulo bingi nnyo era nga obukodyo bagenda kulaga obukodyo obwanjawulo nnyo mu race eno. Abavuzi abalala abasuubira okwetaba mu mpaka kuliko kapiteeni wa ttiimu y'eggwanga Maxime Van P, Fortune Sentamu, Old Omar n'abalala bakava mu mpaka za Africa. Bwe tufuna abavuzi abasinga okudduka mu MX1 n'abasinga okudduka mu MX2 n'abasinga okudduka mu MX85 ne tubagatta. Ng'ayogera ku nteekateeka z'empaka zino, akulirwa akakiiko akateegesi Laila Mayanja ategeezezza nti bakoze kyonna ekisoboka okulaba ng'abavuzi tebatukibwako buzibu bwonna. Kinajjukirwa nti Uganda yakwata kifo kya 5 ku nsi 8 ez'etaano mu mpaka za Africa ezali e Zimbabwe nga zawangulwa South Africa. Olivia Nakate, WBS TV, Kampala.